Tubaniriza ku Kakosfax 256 Uganda yaguddemu akasambatuko ekirwadde kya COVID-19 kyafuuse ekirwadde kya COVID-19. Dana Nabatanzi omuzanyi w'ebina Uganda ekyogerwako mbu yaliba yayanjuddwa oba manya yakoze okukyala kwa Dana Nabatanzi kukyaganya okukkirizibwa abantu ab'enjawulo mu ggwanga. Bagamba engeri gy'azannya ebina Uganda yandibanga abadde mu kazannyo ka firimu bufirimu n'ate ebifaananyi birowoozebwe nti yakoze okukyala oba yakoze okwanjula. Ekituufu tekinategeerebwa kubanga ne feesi y'omusajja ekwekebwa mu kifaananyi Dana Nabatanzi yeerabiseeko ng'ali n'omusajja. Mbuuza, kuno kwanjula, kukyala, kwalaavu oba biri mu firimu? Tukyakola okunoonyereza ku nsonga eyo wano ku Kakosfax 256 tujja kukuwa amazima ag'enkomerero. Ebyo nga tubitadde ku bbali, tubadde tuli awo nga Desire Luzinda akomyewo mu ggwanga. Desire Luzinda abadde California mu US. Mu kukomawo yakomyewo n'akola kye bayita Desire Luzinda Foundation. N'akola okutongoza kwa foundation yeno ku Serena. Abayimbi ababaddeyo, ba VIP abadde bangi. Omukolo guteeberezebwa nti gwayise mu bantu 5 ku Serena. Eviction yabaddewo kuyimba. Desire Luzinda yakyuka kati atya Katonda. Si oli eyate ebifaananyi ng'ali bute. Desire Luzinda ono yayagalako ne Lwasa oyo. Lwasa baliko mu mukwano ne Lwasa. Naye Desire Luzinda agamba Lwasa teyali musajja ne Lwasa agamba Desire Luzinda teyali muyaye nga ffe bwe twali tulowooza. Ate Dana Nabatanzi yali muyaye nnyo. Tukwagaliza bisima byerere mu foundation gye watandise eno. Oba oli awo eyambe abalala osake n'okusaka foundation egende maaso. Mukama kume tujja kweyongerako ebisingako wano ku Kakosfax 256. Muli bakabinyo. Bye bye.